Buganda yo, Buganda yange, Buganda yo, Buganda yange. Emyaka 71 egyekitiibwa. Aibeni yoga yoga gwe internet. Aibeni emyaka 71 emabega. Emunyenye y'ekitiibwa yayakira Obuganda. Leero emunyenye tekyayaka mu Buganda mukka. Wabula emulisa ebitundu by'ensi yonna. Wadawambala teknolojia nga asomooza ennono zaffe, wakiraba nti kya bugagga okukuuma n'okusitula Obwakabaka. Buganda yo, Buganda yange kwe kutondebwawo. Ayise munywa, kkiriza tukwebaze olw'okusoosowaza ebyobulamu by'abantu. Era kati emyaka 13 ng'Obuganda budduka emisinde gya Kabaka birthday run. Giweze emyaka 9 okuva lwe wasiima okubeera emunyenye mu kulwanyisa Mukenenya ku lukalu lwa Africa. Ng'oli wamu ne bannamukago ba UNAIDS wansi w'omulamwa ffe abasajja tubeere basaale mu kulwanyisa Mukenenya tutaase omwana ow'obuwala. Nga tujaguza emyaka gyo 71 egy'ekitiibwa, kkiriza tukulopere nti ffe ng'ekibiina tubadde basaale okulaba nti omulamwa gwatutuma tugutambuza eri abantu b'oku mitimbagano. Tetukomye kukunga bantu kugulana kwenyigira mu Kabaka birthday run, wabula tutambuza omulamwa omukulu ku bannamitimbagano. Buganda yo, Buganda yange, tuwoweya mu gy'oli nti omulimu guno gwe watutuma tugenda kwongera okuguyisa ku mitimbagano nga tusomesa, okukunga n'okujjukiza bannamitimbagano naddala abasajja okulwanisa Mukenenya. Tusaba Ayi Katonda akuwa obulamu obuyakayakano obulungi okusinga enjuba. Emyaka gyo 71 gyeyongere okusoosowaza tekinologiya. Wangaala Aibeni.